Right, mukwano gwange nkulamusizzaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti nno okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Kkooti e Makindye ekiriyo kifumba mutuku, ekiri ku kkooti y'amagye e Makindye ekiriyo kifumba mutuku. Bino nno byewuunyisizza ne looya gwe baaleese okuva e Bunaayira mu ggwanga erya Kenya gwe baawadde layisinsi oluvannyuma lw'omulamuzi okusalawo bw'ati ggwe mukwano gwange mu kkooti munda ng'ekkooti esumulukuse ng'omusango gutandise omulamuzi n'akatutema n'akawaŋŋamula ggwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Tegeeza nti nno oli ku Yugi Updates TV kosinza okuba ng'otuwuliriza gwe yenna atannaba kuba ng'otwegattako ng'oyagala otwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola otwegattako bulungi nnyo ggwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Abali e Bulaaya mbaanirizzaako nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno mukwano gwange olwaleero ng'ennaku z'omwezi 7 mu January 2025 omulamuzi omwaka oguwedde gwe yalangirira nti olwaleero nga 7 Besigye ne banne bagenda okukomezawo mu kkooti ey'amagye okuba nga bawulirwa omusango gwaguddemu guwulirwe ku mukwano gwange. Newankubadde kyaliwo ekityo emabegako awo waliwo looya yagezaako okuva e Kenya ajje apulakitisingira amateeka ge awozese Besigye ng'asinziira ku mateeka g'e Kenya ne bamugaana era yammibwa layisinsi. Kyaddaaki ku mulundi guno looya ono baamuwa layisinsi emukkiriza okupulakitisingira amateeka ge wano mu ggwanga erya Uganda ng'era y'omu ku babadde balina okuba nga bakulidde abagenda okuba nga bawoza omusango guno ogwa Dr. Kizza Besigye, y'omu ku bakanso abadde akulembedde okukozesa omusango guno gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye bwe njogerera kkooti ekamutemi we mugambye nti no tagenda kubanga akkirizibwa pulakitisingira amateeka ge mu kkooti maasho ey'e Makindye gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Katemba yatandikidde wali nga baakayingira akabondo k'abalooya we kaagaaniddwa okuyingira munda mu kkooti era wabaddewo okusikaŋŋana omuguwa n'okulwanagana balooya ssaako n'aba military forces ng'omukwano gwange ali eyampuliriza obadde tokimanyi. Okyali ku Yugi Updates TV kosinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti nno watannaba tweyungako kiri ali wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba ng'otwegattako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Looya amanyikiddwa nga Martha Karua ono nno nga Munnakenya yavuddeyo munnange era Lukwago yamukima n'okumukima nga bonna bakkaanyizza balooya aba wano nti ono Martha Karua ow'e Kenya leka yaba akulembera okuwoza omusango gwa Dr. Kizza Besigye kubanga n'omusango baamukwatira eri waabwe mu Kenya. Naye muganda wange kkooti temuganyizza wadde n'okwatula ekigambo n'ekimu weekiti. Katemba nga we nkugamba yatandikidde ku ggeto okugaana akabinja k'abalooya okuyingira kkooti. Babadde babakkiriza okuyingira kkooti nga bakayingira omusango gutandise. Ne wavaayo looya ng'abalukanga ssasi. Abalamuzi ne baga ebigambo tetujja bigumiikiriza bano bajja tufunza tetumanyi kiri mabega wa musango guno. Poliisi n'amagye birabikiddwako military forces nga bajja bakwata looya omumanyifu ennyo owa Dr. Kizza Besigye Aaron Kizza bamudetaininze era bwenjogera ssaawa zino atemeza mabega wa mitayimbwa. Omulamuzi alagidde akwatibwe ateekebwe emabega w'emitayimbwa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Omuliro gwaka eri mu kkooti e Makindye tetumanyi wawe gye bigenda kuggweera, tetumanyi kikiddirira. Jjukira nti nno baavaayo ne bagamba nti Besigye abadde tasaanira kubanga awusizibwa mu kkooti y'amagye kubanga civilian. Naye kkooti kino yakigaana. Jjukira emisango egimuvunaanyizibwa kuliko ogw'okukwatibwa ne pisito, mmundu 2 eza pisito, ssaako n'okumulanga okubeera nga omutujju gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bino byonna babimuteekako naye nga bamukwatira mu ggwanga ki erya Kenya. Kati twebuuza yatuuka atya ku kisaawe ng'eggwanga erya Kenya teritegedde nti emmundu zino azirina, kyokka abajaasi aba Uganda be bagenda ne bamukwatira eri mu Kenya mu ggwanga erya Kenya. Kati twebuuza kijja kitya? How dare can it happen? How dare can it be? Kati tufundikidde ffenna tuli awo mu corridors of confusion tetumanyi kituufu era ne looya Martha Karua bimuweddeko
oluvannyuma lw'okujja ne certificate emukkiriza license emuganya okupulakitisingira amateeka ge wano, kyokka ng'eyo license jjukira nti eba y'akaseera buseera, kati bamuganyiza goloza ki ekiddirira. Oli ku Yugi Updates TV, gwe ayagala otweyungako kira wansi one mu kigambo subscribe, gwe mukwano gwange kira wansi okone mu kigambo subscribe, teweerabirako namukade, ojja kuba osobola otwegattako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange yonna gy'oli gy'osinza. Abalayikinga ne musharinga mbaagala nnyo, nammwe abagenda okujja mu comment section okomentinga, nammwe mbanirizaako nnyo, mwebale kukola kintu ky'amaanyi, mwebale kubeezaawo mayengo gano aga Yugi Updates TV. Dani ku Airlines e Kenya, ku Airlines Kenya nkulamusizaako nnyo, webale kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Nammwe abaali ebitala w'amayanja Saudi Arabia, Qatar, Oman, Dubai, mwena mbalamusizaako nnyo, mwebale kwekumira ku mayengo gano. Tetumanyi gye bigenda kuggwera, naye tugenda kuba nga tukomawo tukuleetere updates zonna ezigenda mu maaso olw'eri ku kkooti e Makindye. Mbaagala nnyo, mweraba.